Mu kaweefube w'okubunyisa enkola ya Yinsuwa mu ggwanga, abali mu mulimu guno basazeewo okusisinkana okwefumiitiriza mu mulimu gwabwe. Olukungaana luno lubadde mu kibuga Jinja era lugguddwawo eyaliko sipiika wa paalamenti era minisita w'ensonga z'omukago gwa East Africa, Rebecca Alitwala Kadaga. Kadaga eno gy'asuubiriza gavumenti nti bagenda kuwagira emirimu gya Yinsuwa mu ggwanga, kyokka n'asaba aba Yinsuwa okufaayo ennyo ku abo abatambuza ebyamaguzi nga tebiri mu Yinsuwa nti nabo balina okusomesebwa. The economies of the East African region depend really on road transport. Mainly all our goods coming by truck from the fourth port of Mombasa up to DRC, Burundi, Republic of South Sudan. So they carry a lot of goods. They travel long distances, and also they use trucks. Sometimes they get hit, sometimes they get robbed. Even the goods are sometimes robbed. And I don't know whether the drivers themselves support insurance. Akulira ekitongole ekirungamya enkola za Yinsuwa mu ggwanga ki Insurance Regulatory Authority omukulu Alhaji Ibrahim Lubega Kadunabbi ategeezezza nti ekitongole basazeewo emirimu gyonna egikolebwa mu Yinsuwa gidde ku mitimbagano okusobola okwanguyiza abantu. Olunaku olwalumu mwezi ogw'omusanvu kati okuleeta ebintu bye bayita returns oba by insurance players gye balina okuwaayo eri regulator balina kubikola nga bakozesa mutimbagano. Era etteeka erya Insurance Intermediaries Regulation omwezi ogw'omukaaga ogujja bapuleya bonna balina okuba nga balitadde mu nkola mu bujjuvu. Haji Kadunabbi Lubega ategeezezza nti bamaze dda okukwatagana n'ebibiina by'abasuubuzi nga Kasiita n'ebirala okulaba nga abasuubuzi basomesebwa enkola za Yinsuwa. Twamala dda okukolagana okulaba nga ebyamaguzi byonna ebiyingira mu Uganda birina okubeera ne insurance. Abantu abajja mu Uganda okugula insurance, waliwo insurance gye tukyakolako, tukyali mu ffumbiro era bwe tunaba tugimaze okugijjiisa tujja kujanjulira bannayuganda bagitegeere. Rita Mutesi Kabayizi akulira ekibiina ki Insurance Brokers Association of Uganda annyonnyodde ku kigendererwa ky'emisomo nga gino gy'agamba nti giyamba abantu. Era ttiimu yaffe guno omwaka eri Rethink, Re-energize and Reshape. Ensonga lwaki twasazeewo bwe tutyo twagala kutandika okulowooza engeri gye tusobola okukola ebintu mu ngeri endala ng'aba insurance brokers. Kakati babakulembeze b'abasiraamu disitulikiti y'e Mukono bavudde mu mbeera ne banaabira disitulikiti kazi w'e Mukono Sheikh Saziru Lumala mu maaso nga bagamba nti ayitirizza entalo